Mama Fina tasobola kubeererawo Anteira nga naye mwennyini okimanyi nti Anteira okitegeera tuve mu propaganda ono w'ekyana ekito okitegeera naye nina abantu be nnalabye nga bakomentinga ku nsonga yo ne Ani nga mu butuufu bwe kutaba kulangira nyinza okujja ne mbakuba point bonna ne bati nga bo bennyini abakomentinga babloga nga tewali atayinaako paati ya Mama Fina nga tewali atayinaako eiza njunga eriko amabaati agawera 50 ga Mama Fina 100 200 3 nga kwegali obanga ku school fees we Mama Fina amuteekako amubezeza mu mawulire obanga bwe yali azaala waliwo ekyali kiganyi babloga ne bannamawulire ne olwokubanga balina obusungu ku SB4 nti lwaki SB4 yayingira nnyo deep Mama Fina lwaki yamwagala nnyo okuyitawo yensonga lwaki tebakubanze bakuba gwe ekisookera ddala Bad Black yavaayo otyo kunaku lwali lwakuna n'akola video na alleging ntiki nti nno munnange mukyali awo mu abatulaba n'abatuuliriza obufumbo bwa mwami SB4 ne mukyala Anteira bwaggwawo dda nekyo si kyekikulu ekyokuggwawo dda ekikulu waliwo yabumenya n'amwatula omuntu gwe yagenda gwe yayatula nga maama wa ggwanga Bad Black yabitandika n'abyogera nagala n'ogamba nti abalowooza nti nnimba munnoonyeeko era mbadde mukubirawo ku ssimu nemugamba abitubuulire naye tebaddeeko nja kwagala okwongera okumunoonyaako ndabe kati speculation eyo Bad Black ye yeewaayo nagamba kankole ki Bad Black yagamba atya Bad Black yagamba bannange mmwe abatulaba n'abatuuliza mugyebale konze maama Jona ekyali ku ebyo naye obufumbo bwa Anteira ne SB4 bwaggwawo dda era n'omuntu eyabumalawo ye Mama Fina bigambo bya Bad Black si ntambize ndi mutume ndi messenger kakati munnange internet ngekwata omuliro internet wekwata omuliro nga Mama Fina ne SB4 tubalengerawo ku live ya Kabaata ateddi babonna beebuuza munnange wagawulidde nti ategaliwa bakunjagaza amamami kituufu tweyagala nedda bannange okweyagala mu mbeera ki okw'omukwano okwalaavu so omukwano friendship love bone babyewaka nabaami in fact tebabyewaka na tebabyewaka na tebabiconfirming embeera gye batulekamu bakyogerako boogezi era twakoze Sunday national address nabalabye netugaba na Uganda bano babera beyagala buzibu ki wakirese mutya wakirese ntugaba nange tuyinza okuddawo tukomerera nibera nga beyagala nga kyebasazeewo beyagale beddira gumu tebeddira gumu Shalom n'agamba atono mukulu nnyo kono namugamba nedde enkulu tenywa Shalom enywa abirita ane magala ndalabye na yawe ni magala muzeyi magala nagaba nagana mutwaliro olugezigezi Mama Fina wabasazeyo nga mu bantu bonna milioni za namwenda ze tuli alabye musebunya muleke agende naye kakati tubera tuli yawo ku lunaku lwabadde lwakutaano ekintu mukitabudde bakitabudde nze kubuulira nze nisekano lyanze muwanvu nkubuulira bya kibuga mwe ku Sunday Nation mwagala mutya baleke biyagale ukibanga kikyo mwe mukiwagira nze ng'oli maama wooli bannange omuntu tali ekokkaana tola president wa Bufalansa oli omukazi tulabye ebintu bingi ese bagenda okusooka bwekiro ekitambula soko kiruke abantu bategeere kyatambudde kiti ekintu twatuusewo tutya wa kakati awo tutuukiddewo awo Anteira yakola emikolo twakola ne shock last night nga gulawo dekeyaye baby simanyi baby shower yali ki yali business shower nga gulawo Little Tailors wajigulawo tetwalaba SB4 ku mukolo utala SB4 ku mukolo tugenda okulaba ate Anteira akaba amaziga tugamba tugamba wali abakyala we batyo awali essanyu akaaba awali ennaku akaaba buli kintu kimukaabya ekimuwomera kimukaabya n'akatono kamukaabya
Ntugamba bamutabani muwala wa William Mukabya ekyo tukola ki netukireka naye kibuzo kyali kyebuzibu atenga yeteira si Mukabya ono ye mutunzi wamulaba akaaba nogamba ye atali muwala wa William Mukabya kye kimukabya okitege nenjukira ne kumbwa yewe yafa yakaba Pexi ye Pexi pichi yoyo nakaba nengamba kirako nalimo olukabi ki akaba nnyo olukabi kabi ngakabiraje ebintu byali akaba nga tebivaayo tatunyonyola naye ye mukitegeera kakati eyimbira nebeerawo tuba tuli awo nga tugenda bamubuuza lwaki ono tazze bamubuuza naye yeebuzaabuza webityo kati amawulire gagenda ngakola kigatambula pressure nesukka etya nesukka ku mama Fiina nga mama w'eggwanga oli mama wa ggwanga nemusukka ku bintu ebitamukwatako bimusukkako bitya anti bimukwata kati tabirimu ate muteekako anti biba bimusukkako bitya bigambo bye nagamba takirabanga era yatunula mu passport n'ayita muwala we Silivia nagamba tuve mu ggwanga lino tuli balekere n'abaana bano kiki sibawadde yayita Fiina yamuyita namugamba tukebera mu kaawo passport zaffe tuvira ate nga tebagala nagenda mu nsi ndala bagenda mu Bwengula abatali bateesi era nakubira ku Sebunya mutabani wetu oli ready tugende oba tugenda ku maazi oba tugenda ku Jupiter oba tugenda Galaxy ya tugendako tuviire ensi kubanga wetwagenda Sweden nga tuvudde mu Uganda ate bu video bwafuluma nga penge azina amazina naye kati talina nsi gye yesiga mama Fiina banaye kati munange pressure weesukka ennyo esukka ddi ku Lwokutaano Lwokutaano Friday yes yasukka pressure efubutukawa mu bantu bana abaana ba TikTok bani abaana babugera ebintu Shadia Wachagulanyi nayogera Louis nayogera bano basefuko nayogera Bad Black nayogedde ne banaye pressure nesuka ku mukyala mukazi wattu ne TikTok bayitaga mbera regulated nakuma ebyoto ani mama Fiina what na wakumamu tegwaka naita ku bajjajja jajja Mukasa golwani ntalo jajja Lubowa jajja Nagadia nga bwana wa TikTok bumulemeddeko buganyi nga bugamba ki nga bugamba mukazi gwe ole message obufumbo bwa mwana wattu ejjedde ate wano wefuula mbu atono mutabani wo omtekane mu byapa ne mu biramo kyabaluma oba kyabaluma abaana ne boogera ebigambo ebiyitirivu mukazi wattawo pressure wezikola ki wezimukubira nasoka ne yeeyuna essabo naggalawo era abadde abali awukola olunaku yabagaa mujja tudda abadde balengera amafiina nga agenda n'emmindi ye tetuli ku Sunday Nation ani nkusiigira kifaananyi kubanga Sunday Nation ebintu byammwe nkusiigira ekifaananyi mulaka musooka kunywamu ku kintu awo mulina bye munywa ne mutuulawo kachako konywa ono soda koko n'amazzi mukulu omukulu anywa kyono sanga tantomeza kati kusigira ekifaananyi abalwadde be yali ayisa abali bazaawo okubambulula kolaki bamulaba nga ayitawo n'emmindi naye muyita mama Finance fa nzaddako mulayini wa asoka neyeyo kyessabo naggalawo ojo simanyi munayisa lya mama Finance lirina oluggi kolo yeggalirako ko munda nakoola bajjajja ng'ali bwogwa nga kiki kana na mukongozi nga pressure yaba TikTok abana ba TikTok okujjako bujja TikTok nga weebaka era mami namukubisa lwaki weeteeka ku situation TikTok gijjeeko bujja ajagala nnyo bisawa abakola live anti buli muntu abira mu linnya leka talina monitoringa kimubeezako mukazi wattu n'okuyamba ku balina ebizibu era atulabira okwo leero n'ayamba Simon namutwala mu ssomero luli n'ayamba Ntambi na sente zange ezokomera atayako $2,000,000 atulabira okwo mami kakati mami kati akoyisizaawo kakiko yogera n'ebiggwa kuba disclaimer kanokola disclaimer nti Naziria nasibazi kulisti namusangako nga sinze nagera okuva mu eruzira mama Fini atayako $2,000,000 kati era nzogera sagala kuba kati ozibu obwazze sakozi mama Fini abali mu ssabo eryo yeggaliddemu najjukira abantu bayambye abantu bayambye nga mwe muli abantu ate abatali kusaidiye mu embeera abamukomerera banaye kakati nga bakomerera waki bamukomerera mu mbeera eno bali kusaidiya niteira ngate bali asedeze ngate yabayamba kakati bwane bwatu najje mu kikondoolo kye katoka katokike
n'akajjayo n'akubira mutabani we era mulimu wali mutabani 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 n'amukubira halo oli wanti ndi wano jangu oguse ensonga kati munange Ssebunya najja n'agamba nze SB4 tuggusa ensonga kakati munange abalwadde abaali bazze babafulumizza dda bakomewo ensonga ziri nyenkandaggu buli ali mu kikomera kifulume wano njagalawo gundi ne gundi abasagala kubalabako mama ng'okalamuse temumanyi kindiko mmwe temuyambika namwe ngenda kubawonyera ng'owonyegere yali kusambya nange omukyala n'akola ki ne baterera mu kamera ne mutabani we ne bakola show ne bagiwanika ku SB4 ne bagiwanika nga mu bimu amafiina ebyali bimuluma era byayogerako nagaba bannange sirabangako bantu babinga bannayuganda tiki mwene embeera nalengeddemu n'abantu bennayamba nagamba waliwo omuntu eragenda okuzaala nga talina ssente ne muyambako ngendo kuwa calculator wano nsikaninga nga ye mama Jona ntikinga oyagamba mama Jona mama fina mwayo interview n'agamba mulimu n'abantu awo nga waliwo gwe nazimbira ku nnyumba sibbati limu sibbiri amabati 15 nga yagabala nenkuba mu calculator nensikaninga nga yesaimo kawalata saibo bamu amabati ya migogo emeka bamu emigogo 15 bayakola biyumba bya mbuzi yali azimba nyumba ki bangalu kiraka yazimba ennyumba nga kalina ya mabati otyo mulimu n'abayala aboogera ne boogera nga nsi nabayamba nembaweerera nenkuba mu kukani wano ngamba ono si Isaac Katende nemuwandiika no interview mulimu n'abalala nga baba sibanze yabajjayo nenkuba nga yenze neneteekawo Francis Kontambi bamujja mu komera so buli yaziryako nga atwevuma zali zaki za kumubeererawo buyambi ngamba gwe yaweza okusoma ez'amabaati ez'eddwaliro zali za kumubeererawo kuggala mipiira oba yali ayamba teyakibagamba gwe wali azaki nze saali nawo bano abazikuŋŋanya abashalomu bagukirako n'ebulenga kati nze naalikoze bwe naalikomyewo ne baŋŋamba nti ono yagattako nti zizzeeyo saaliwo tewabuuza zali zaki zali za piara zali zaki akuyamba kakala ate kasuku ye waliwo nayo agamba akati munnange oba wampa ssente ensome nali saagala bbanga ggwe njagala mbenga kyakunywa kyo kino kyoweekapika omusoda n'amazzi kanyiremu ku mazzi obukambwe bususse yamuweerera kusoma ne wampeerera mbere nga njawukana ku ggwe nga netegeerera neŋŋamba takubye bukubi anna Isaac ndowooza sheggwe kubuulira tukome wano nze bampita sekanolya nze muwanvu obijja kusoose kakati ekyewuunyisa era interview eyo abantu abasinga tebagiraba yabadde kyati kubanga sawa zaatuuka sawa nga Arsenal ne Fulham gwaliyo ddi Arsenal ne Fulham kulwa kumeka kulwa Saturday sawa emu nga bagikwakuddeyo era nembuuza nti guno muze kutwala bana yalina listi y'abaalya eyo nembuuza kitegeeza ffenna tulina okifuna ffenna neŋŋamba bannamukwakula bagikwakuddeyo oba buli ayalya kubira Simon muga Simon goina virus wagisindikidde SB4 opening a message video eveyo oba nangamba sina kyemanyi kati nga interview bagikoze eki bagijeyo kiraka mukazi watu bambi bwali buki bwali busungu mama fina agenda mama fina tasoba beera kwa hiyo level ayambye abantu bangi kati ate list abakola abantu bayambye bangi tebijja kukola sense nabijjayo akati ate olunaku olwajjo mutabani yennyini naye ne yeekama atekawo kamera bali maaso nemutunuulira nanyiga wali pule nadduka mangu n'atuula eno yakoze ka timer 3 seconds natekamu ne kabedi akayimba mwakawulidde nga tewali kugiraagira n'agamba mutabani we n'agamba nti waliwo abamulwana nga ba YouTuber ne ba blogger
mwe munwana neme kubeera mukwano gwa mami era kye mwagala nkibawadde kakati mami nzalukuka nkuswazizza nnyo nanti kye mwagala banna ate awo tutuusewo tutya yayogere nagamba nti abamulwana bali mu kantu nti baagala mulemesa amamafina bawulira bubi nga yali ku kidonga mu abala babagoba ensonga zabadde za anteira zabadde anteira kakati nkule kati awunzize mu analysis bannange kati ebyo byayogeddwa sayidi zonna wakati nga waliwo olutalo olugenda mu maaso ani nani olutalo olw'ebigambo olwogerwa oluvuuvuumo lwa anteira ne SB4 oluludde ebbanga kuguno omulundi anteira wakoze akabaga waliwo abantu abalabiddwako nga balumba anteira mu bigambo nga bamuvuma ne business nga bakola ki nga bagikuba eberenga egwa naye ekyennaku ekiriwo nti mama Fiina ebimu ku bintu byabadde asinga okulwanirira kubadde butavuma bantu era nga bimba muyinawo olutalo aluyingira obantambi awana ne junior nga aluyingira mu batabani ebintu ebyo tebituyamba oba lwirayiti nani bannange mukakkane ne luno olusembe lubadde lwa kisa kya mukama ne Ajati Namyalo era nayingira onagaba ne mukoze bubi ne muyingizamu abazadde ne mukola so she has been championing that kind of movement. True. Unfortunately in this matter Aniteira n'alabikanga avumwa abantu abamuvuma sinza confirming nga ntambi nti mama Fiina yabasindi kuba SB4 no sikinako obujulizi ekyo naye mu mbeera eyo mama Fiina twalisuubidde okubanga ye mama Fiina afabadde nga ayingira mu ntalo z'abantu abalwana okukakkanya abantu abavuma abantu agaba ne mukakkane ne Anteira yamuteredde empologoma nezikola ki nezimutagula ani yazitadde ate yamuteredde so si yatadde kagamba yagambye fair play on okitegeera kakati nekirabika nga nekibeera ng'ekiddamu ebibuuzo ebyani era Bad Black ye statement saasobola zidefendinga yagambye asobola okubeera nga abirinako obuyinza obukakafu byayogera kiri eriye wakati bino ebintu biri mu family ya mama Fiina nga ye alina family mufumbo right si mufumbo simanyi mufumbo SB4 musajja mufumbo ne Anteira kati woleeta statement Bad Black nti ono ayagala ono kitegeeza okuba family ebbiri alina obujulizi obusobola defending ekintu ekyo senga yatwalira dda mu mbuga wawuliddeyo omuntu agenda kutwala mu mbuga kati awo nooza point weziri kukakasa bigambo bya Bad Black nti tebikola ki nti bituufu oba si bituufu nooza debate yandibadde awo ekyokubiri nti emikisa gye badde bafunye si business kuvuma business yamu kuba mama Fiina na business ye nono Teira ina business ne SB5 na business ngentalo tuzijja ku business ne tu defendinga statement zino Bad Black azalese muki mu public kyo kyembadde gamba nti emikisa gino ejja interviews zino essatu omu ku boss nga yatuyamba buyambi niyo yandibadde dakiika emu seconds za 3 nagala bugambi nze ono semwagala tetuweyagala kiba kiwedde kiba kikirinze buli kimu omu n'avaayo n'agamba nze namuta but no one is denying no one is accepting kati bwe buzibu obuliwo strategic ambiguity nti no baba batyamu nti wokidinayinga amazima gayinza okuvaayo oba oswala ate wokigaana nga kyekituufu oba wokikkiriza nti muno mweyagala oba olina obufumbo bwosatuludde buyitirivu sokolinde bwekikola otya strategic ambiguity yetya yeyo gyembadde gamba omusota nga guli mu ntamu wokuba emmere eyiika tekola ki temulya era bwe gusigalamu yatokwena kola ki kulya kati mu kesi ya mama Fiina SB4 ne Anne badde gamba nti the only solution would have been in those interviews essatu ze bakola one of them okubeera mu part where they are either denying or accepting, but they are not doing any of those two. They are deflecting. SB4 yakuyingizamu emikwano nti abali mu kantu bebatabula such that attention eba ku relationship yabwe edde kuba era abantu nga babuza kati bani abatabulani bani abalimirira SB4 ndi kumabega discussion yabaji diverting ngawo okitegeera kati bali badde nkugamba nti obuzibu obuli mu ekyo ekintu era akatuke balimu mama Fiina kalimu ne SB4 nkategeera mu communication kaliwa singa kkiriza
oba singa bakkiriza nti beeyagala Mama Fina ne SB nti kijja kijje the problem eriwo onakulaga nti mufumbo onakulaga no mufumbo so morally ate nga Mama Fina abadde representing the moral values mama kiba kifa mama Shiba image kyaliko eno kimukubya Shiba kuyingira bufumbo bw'omukyalo oli abantu mu bulamu bw'ensi bwonna ne balaba kwagala nti noli muyimbi waabwe naye kituka ku nsonga za marriage baddako nnyo ku side ya victim kati wano ensi yonna eri ku muntu omu Annie Taylor they feel her pain how gyayitamu kubanga nabo babiseeyiseemu bakolesedda ku basajja naye balekaawo okitegeera kati mama we bakkiriza Mama Fina nakkiriza gono gamba nakkiriza atya wakkiriza muno tweyagala image ebeera efa ebibozi biggwawo ate biggwawo naye baba beeziise image ya Mama Fina efa baba bagenda mu panishinga nnyo abantu bw'atakkiriza nga bwe guli bw'atakkiriza bino biba bigenda kusigala nga bikola kiwe ebiri bisigala bitambula yes but ukibanga kituufu nagana bugani bakiridda bosodo ukibanga kituufu ukibanga kituufu nti beeyagala eno mu mawulire najja nagamba tebeeyagala na denying yes obuzibu obugenda okukibeeramu nti waliwo abalina amazima bayinza okugaleeta myezi nga 7 tewali anti omuntu alina amazima omumanyi tewali abasobola okwogera omumanyi singa yeekyawa ani nekimusukkako ye Naalongo tewali mazima anti Naalongo bibozi kyobola abantu gye bamukutte bulungi teyatuwadde kitwagala lwakuba public eyina kyeyagala owulira ekitaliiyo gomanyisha bate kiri naye twagala ekintu nga kirina proof kuba n'abantu abasatu omu kubira akireeta yenna akireeta anti alina nga kirina obujulizi anti alina kireeta y'omu kwaba abasatu tukita triangulation theory kati kiregeza Mama Fina akyali mu triangle yes bwakkiriza nti tweyagala ne SB4 image yefa efa kuki mukyawa efetya oyina omusajja olede oyingidde obufumu bwa mwalawo kiba kimukuba portraying ekifaananyi nti bano baanabo bwawakana nti tetweyagala naye nga kituufu amazima tegava bagenda muhiitinga bubi bintu bibiri mu nsi betasobola kudinayi bibiri bisatu olubuto wadde lusobola okuvaamu ebbanja olina okulisasula n'omusango olina okuliwa tosobola kwebuzaabuza kati ekirimbo kyonna kyokoze amazima gaba gavaayo naye gaba gakeereye bwe bwobuzibu engeri gye baguzanyeemu guli strategic guddawa ogulekaawo we batyo kyobola Mama Fina ada ino sikayo ki interview kuba interview ade revealinga bingi nga tugenda gatta ki dots anti kiba kiwanvuwa buli wemutakikiriyalinga ne kivaawo anti kiriyalinga sinkubulidde ya kiwanvuwa Bruno ani Magwaya ajakagala okukiriyalinga nga Heavens ali agwo mukubeko nze ate ango gye nandibaze SB4 yandikutte Annie Taylor namuleeta mu video eyo anti obuzibu obuliwo bubuno ne bagituulamu obuzibu obuliwo bubuno ne guggwa obuzibu obuliwo bubuno bakya okyasobola okubatuuza abantu wamu ekyokubiri wobeera nga mu interview gye wakoze ne Annie Taylor yakugambye n'okugamba nti nze mbabuulira amazima ne ssente ezansasulirwa ku ddwaliro zaava wa NBS King Kalisa olwakubaffe we don't pay attention to details kiki yabadde approving olowoozawo ekyadde kyekweseemu kyekiriwa nti muluno olutalo lwonna nga luli mubaddemu nabali mu kukuba Annie nga bamugamba Mama Fina gwe mwagala okuteeka mu nsonga zammwe nga yakusasulira ne ssente z'eddwaliro zaala abalongo kakati yamweyambudde kitegeeza ebintu bingi okitegeera kakati kiba kikakasa ebintu ya mirundi 2 nti waliwo gwe bawa ssente n'atazituusa oba ono yeesoma teyayamba kyobola yagambye ne kali akantu yagambye kalaini yakagamba nti kini oyo jju lwaki jju kini yakuyamba n'atayogera kitegeeza lwa yamba n'ayogera okitegeera kitegeeza gwe towuliriza interview kipayopayo nze nimba mpulidde statement emu ebeera emmala okutegeera koodi zino zaali mu kutakula era nno oyo Annie nga twamukutte tulinamu wewe tulamu muntu ng'olina ensanja bavu bamukwate bulungi mpola amazima gajja vayo mpola kyovola bono basiseyo interview mangu Annie agamba bano be bakiriyalinga eddwaliro gyakolera be bakiriyalinga ki dati tewali yeewayiriza nti ye yakiriyalinga kati gwe baito following a story y'abazungu nga bazaaliddwa oli yagamba nze yakoze kyovola bantu nno kibadde kigenda kwegatta ku bino bano boosomera ngo bayambye gwe nakuwa amabati 15 nakuwa socks 2 ne set emu geometry set enjeyo 2 oshegeera yaziwa kuku
kasuku bamuwa scholastic materials bamuwa toilet paper kakati mama Fina yakola kirungi nnyo kujijjayo kuba statement ya Anne eba kusangawo interview eyo nga abaana bagisalasala yali badde ekola bubi kakati ekirungi ekyo kyekiriwa aho bonna basatu bali mu triangulation gundi eyo conflict eri mu bantu baffe Anne muntu waffe mama Fina muntu waffe SB4 musajja munnaffe bwe kiri naye the mature person in all this has been Anne Taylor. Neze kyenandisabye mama Fina teyandizaalukuse SB4 teyamuzaalukuse anti mpulidde ogamba nti yamuzaalukuse yabyogedde nekyo ekiri kyegamba mama Fina takyakwata amasimu ge that one is called audience manipulation. SB4 kiyakoze because we are living in the attention economy. Osobola okwewayirizaako ebintu ebimu ayinza okuba tewali omukyala nga ye kyamususeeko abakola interview eyakabata yasooka ku lwokusatu ku live ne baseka noseka nakuba n'obukule ku lwokutaano ne batuula mu emu mu kiro ekyo ono bwe yamukyayidde nga naye kigenda mu maaso akimanyi ono SB4 yabadde ayagala attention eve ku relationship eyiye ne mama Fina discussingibwa eve ku Anne Taylor naye ekwate ruutu endala waliwo abanwana akati abamulwana nabo singa tebedda webanga nabo gye bali kwa waliwo kubeera nga bali bawandowooza webanga gye bali nga bamulwana singa nabo balujjamu olwo bino nga tubyerabira nga tukwata ruutu eno naye abamulwana singa yatuyambe n'aboogera nti gundi ne gundi banwana era obujulizi bubuno nawulirako audio nga bweti ono ng'agamba bwati ne bwati but oba tobiriveerinze byonna oba oyogedde nenga tolina kyoyogedde strategic ambiguity naye omukyala wakyamwagala simanyi public lwaki emulemezzaamu anti kakati sakoze ebyo byonna mubiwulira buulizi ne mubitwalaawo omukyala okyamwagala ku grounds ki what is love ng'omukyala wo gogamba nti oyagala koza omukolo ng'ogwo n'otabeerayo what is omukyala okubanga omwagala nga temukyabeera mwenna what is omukyala nga omwagala ng'atuuse mu kaseera nga social media waliwo abamukuba obubi naye ng'olina omukutu notajja kuteekawo omukono badange mukyala wange mukole ki omuveeko ebalaavu munnanga omuntu oba omwagala so sisuubira but anyway amanyi ekimulimu ye ng'omuntu but musajja munnaffe naye ayinza okubeera nga alina ensonga etazirima kisonga zatasobola kubanga akola ki ng'atuusizza okwogera that is the kyemusaasiramu kubanga teri amusalira musanga SB4 he might have other reasons nga naye singa azoogera tuyinza okukwata ku mutwe tugamba musajja waffe kulikayo ng'obadde muki ne bagamba mbu ne Anne alina omuntu ewapasa bugemba awo kati wabeera amulina mbu waliwo epasa bugemba awo waliwo omusajja awo wabeera amulina anti tebakikonfirm nga tebakyali bonna but all signs ziraga nti tebakyali item ekyo tekiriko kukweka kuba SB4 namwidagamba naye mba ngudde eddalu naye mba nkoze eki nga nywedde ndi waddanga ojja bba mukyala wange lubeera kubanga nakuzaalamu abaana okitegeera akizibikiririra awo nawe nibeera ofumbiddwa minisita olisigala mukyala wange that is denial abamama w'abaana bo gwe naawe bataata w'abaana be omukwano guba gwaggwawo acceptance is very key kati kino kifayiro kiyina kuggwa because kifayiro kino kiyinza okubeerawo paka ate kirudde kijjawe kiveewo kitya ye kiveewo kitya kubanga nakyo wali awa kola interview yakubiri ne Anne nga wendi ajja tubuulira ayagala takula bintu ate bye tutaagala nze in fact interview twabadde tugenze nakulambula kasomero naye si kutakula bintu that is how professional that is how mature that woman is Anne ngaavumiddwa wiiki ezebbiri badde bamutta Anne ebivumu ebimuvumiddwa kubanga muntu mulala singa kiraka ne pressure zaamukuba baana yabadde agenda kuta ebintu yandibadde abita abakyala bamanyi nga banyiizi babeera emotional naye omukyala yegasse nakuba nti abantu baadde bamuvuze speed waliwo akatambi ke baata ke yakola live ng'ayogera simanyi waliwo omukwano gwe omukyala yamunyumiza ekiboozi yali mufumba ate ne wajjawo omukazi omukulu ate abantu basoma koodi gojagamba muno bali bagira bulala tusoma koodi twasoma quantum mechanics ne physics tugatta
kati abantu babesinga ku kyokugamba nti Mama Fina ne SB4 beyagala. Okay, bo balina gundi ki biki bye babesingirako kubanga tetwagala omuntu okola naye interview nga nkola naye n'omuguliyo emmotoka nkola naye kisi nebbanga lyankoledde emirimu gyange nsobola omuwa emmotoka kisinziire emirimu gyankoledde okitegeera abantu babesinga ku kibino simanyi tugenze Dubai biki bye basinziira ku mirimu gyamukoledde ku mirimu Uganda na Uganda mubeere bankanya ku bantu katulina okwe-establishinga mirimu ki Caviton nga akoledde kulanama teyamuwa emmotoka kulanama nga tebamumusibaako banaye muleke kugwira bugwizi bantu ne mubagwira kiifu ne mubasibaka Caviton abeere wakulanama Jumba yali akomplainize antera wa Caviton okujja mu triangulation mirimu ki gye musojja emirimu egisojjebwa Bad Black gye yaleese banange bino si byange nze ndi mu kugezako kubawa kifaananyi kigazi Bad Black ayinsinuate nze nagane bannange sakozi nkoze naawe ebbanga naye newankubadde Dubai mamotoka Dubai teyabatwalako bonna peya ndowoozera abatwalayokko sinategeera kiki kisumbu abantu kutegeera SB Falanze ebintu bya Mama Fina mwaka ku mwaka business anti uliriza ntambi tugende mpola kabata tebamu emmotoka kabata bamuli wadinga ne mmotoka SB akoze emirimu gya Mama Fina mwaka ku mwaka omuntu akulangidde business yo mwaka ku mwaka ngakubeereddewo ddala tosobola muli wadinga n'akamotoka oba ka triple ke Dubai tosobola ebyo si byange muve ku bantu bano abalina obutima abana bataagaliza naye abantu abakufu nga Mama Fina nga omulangidde ekintu kye n'afuna amagoba lwaki tamutwala Dubai kituufu ki ekibaluma simanyi bannaayo simanyi why simanyi akamotoka obumotoka kakati kanate Pulima agamba mbu ate lwaki yalekawo Fina kati nowulira kati nga bapulima ataleta Pulima ne Bad Black bo bakumi bakaliro naye abakuma bafumbo ate kitegeeza bufumbo sabaleka balina info abakuma bebana abali eno ekikulu information Bad Black akuma Pulima akuma simanyi baani abakuma bebali ku side yeno abatandiyagadde muntu kubeera mufumbo isn't it information saka kumanya nyo status zabo njagala info twagalanga muntu mufumbo ateredde nti zuwe na kimera nti Irene Namatovu azza ayogera ku nsonga za SB4 anti yasi abadadiringira madiringirira mbano bebamu kati bamanyi n'okusinga bakirema naye ddala overi maybe batubulire kituufu abaganda bagamba ewali omukka mwe mulabawo omukka gugu tewabula muliro byabaganda nze ndi muswedi mwawule emikka kakati awo munange wetuli so weewo awo tuli kati mwagala gugwe gutya nze sina kyenjagala zinalyagadde mazima gaveeyo at a certain stage amazima bagamba gali kufuula ki ne kati bawa Mama Fina abiwulira atya bino why Shafik Kayima wona akubye essimu munyivu Shafik Kayima nalabye mu mugira agamba ki Shafik Kayima why Franka Ntambe why ogamba otya Shafik Kayima oli ku Gossip Live sebo jebayiko oli ku Gossip Live okitegedde nkitegedde ne Faruku uno wano mugamba mutya tuli mugamba otya sebo shenegezaamu okunzita mbo bako n'abantu basatu ku live Shalom nja mukuba omutwe ogwo
The kind of experience I have in this game. Yes. Yes. Shote sobola kunzita. Mboba okuba simu 0 7 0 nya. Abiri musa. Abiri mwenda. Osotu. No, Olava. Hey. I may not. The truth is, hey. I may not be very strong on social media. Yes. But you are the Mike Lion. But mainstream, kumpewo na dance radio. Oh my God. Usharomu chayogera kutachitegera. Tamanyi nti gwe Mike Lion. He just doesn't know what he's talking about. Abo bana bato. Tebamanyi kibayita Shafik. Oh, why? Nalikoze eki mu mbeere. But the truth be told, the kind of experience I have in radio, this media business, teri shows eyinza kunnema kukola. I know. That is the one. Yes. Yes. Sisobola kugulawo microphone. Nempita masimu nembulwayo wadde omulema. Mbuyabulako. Olaba ani eri nabwere FM eri side zeri nabweru naye efuna abakuba olwatenze kayima ali ku dembe. I know. Omuziki nebikuzimba. Okitegedde ekintu ekyo. Nkitegedde. Sharomu mugambe. Yes sir. Akakane bwaba ayagala ajje wano mu show mutojewo mukole mpaka Friday njikola kuba Monday paka Friday njikola kuba ku saa 9 paka saa 1 ajje atule wano nga nkola mukiri akakase nze nakakasa kuba gwe gwatirisi gwe omanyi tukozeko ffenna ku Spark exactly nkumanyi Mike Ryan. So kati ebyo byonna vugundi Sharomu byawoza ate bise musajja shemwegezamu na oyo forofoto ngeni pwendere unya amalusu ojubisachi katumalirize show wano munnango obaka kasta buyise wano ngawe bwayise eri yesebo kale kyakabi kale tata kale paruku mundabire kale izero kale omusajja mwagambe nga sho anna kyekire Boston kisafe mukatonda mune bamuyisizaamu olugaayo kataba musike ebitoji kataba musike ebitoji bali bamaliridde kazimba mugalu yes okumusike ebitoji kazimba yakoze eki andi kazimba mugalu atambulira kama ulire agatali malungi sabiti zino ndoza nombwezi katiguweze remarks ze yakola we yagamba nti tali weeding kutufiiririra si ye Yesu nagamba nti naye alina family nagamba nogamba nti mwe mwebereremu bemulaba abo abefula ababalwanirira tebabalwanirira yayogera statement says ngali amalira muddala n'ama yabadde agenze Boston college so yabadde agenze Boston okubanga ateekako abaana emikono church bagita St Peters eri Winchester so babadde bamuyise kitafe mu Katonda je kubanga atera nnyo genda eyo okola ki okola omweto tuwita mwetololo omwetololo oba tofali anti akola mwetololo nasikayo kyase kati ku mulundi guno mukolo omwetololo ogwo yagenze ku St Peters church eyo era yabadde ayitiddwa Reverend Kimera bamanyi church era yabadde ya host kati yabadde amuyise alo family z'abaana family z'abazadde abalina abaana the Ugandan community of course abatekeke emikono kakati mu kubateekako emikono nebimbadde badde ku background team agenda okutuuka eyo nga abantu bamukonga lusu si wano mu Uganda si mu church kuba bangaba ne numbers namirembe zakendedde what kakati agenda okutuuka eri reception teyabadde as usual etya kubanga bulijja abadde nga agendayo nga bamwaniriza nga muzira kitaffe mu Katonda kitaffe mu Katonda okay kuguno omulundi kasita bakitegeddeko mbuna agenda kujja waliwo abeetegese okola ki okumulagako okumugamba nti bannange ekimala musajja gwe nti yafuse wa bango tawulira
nata otamuwemukira oyinza kwebikka mukukyako olaba webuti kakati munnange waliyo abannayuganda abali eyo abafe nnyo ku nkyukakyuka y'eggwanga abawulira statements zeyayogera nga tezaali nnungi nga kyabayisa bubi manyi bannayuganda ffenna abamutulumwa bituyisa bubi yaweeramu abo abagamba nedda katekinga ne extra effort okulaga obutali bumativu bwaffe so bannayuganda abali sides eyo nemwekuŋŋaanyamu babadde nga 8 ne beekuŋŋaanya kuliko abakyala 7 n'omwami omu otyo kakati kye baakoze ne bagenda ku nassawo eyo Benny Bagio oba yabatutte simanyi mu Uber simanyi ne bagenda ku nassawo eyo Benny Bagio ali mu Uber atalina suite gy'atamanyi eyo okay yakugamba nti kakati wano Bruce Lee nga tanaba kufa yasooka yazanyira kalati kakati Benny Bagio kyo no wanusula oyo katira ye bamala batya yaka yamwesonyiwa musula mulaba kati kamirwa bina okay kakati munange yabalagirira ndi placards ebipande ebya rais tulina kubijja wali Seremba Seremba we Boston kakati mnenga babifuna ne maka Benny Bagio nga baga desk yino kemba muwandiikira okay nga bawandiika ebipande nga balaga obutali bumativu bwabwe eri Kazimba Mugalu era nga babiwandiikako ebigambo mu capital letters ebinene Kazimba Mugalu twakukoowa otyo Kazimba Mugalu wali amunsoolukwe bannange nebifaanaganako webiti ebizito ennyo Kazimba Mugalu lekulira tokyayina moral authority kubeera ng'osembeza muntu n'omu omuteekako omukono tikabeere kasiru abaana ne bawandiika bwe bagambye otyo Kazimba Mugalu ne wano wooli mu ggwanga ery'Amerika lyamuke Kazimba Mugalu totawaana kuteekako baana mikono nedda kuba mugambye kakati kye baakoze nga misa etandika misa mu kutandika nga bayingidde church nga womanyi bajjidde mu vaani olwo mpola mpola kati mu kuyingira church beegabira ebifo naye before kujja mu church bagenze mu situation room emu Uganda bamuyita kaddo isima yakoze nsigenda mu church ndi mu Islam ne situation room yeno tebo nagibateerako ne bakuba bafuna semantics ze church gwe ogenda kuyimirira wano gwe ogenda kuyimirira wano gwe ogenda kuva muno ango gwe oyimirire waite mwegatta lumu wamu ne bakwata position kati bayingidde ne bakwata position otyo ono natula wano oli natula eri oli natula eri nga bi plug bigundi bi chat babiteese mu jiributi zaabwe babitaddemu webiti okay pola mpola ku Sunday eno Sunday nga babitaddemu eno otyo akati we batuuse musajja wattu Kazimba Mugalu atuuka ajja akole ekyamuleese abazadde baleesa abaana babire nga basibwako emikono basimbira inyawo we bati nga kasooli Kazimba Mugalu ajja kitaffe mu ggulu agulumizibwe atenderezebwe Katonda w'eggulu eddoboozi erisooka ne liva eri mu koona mu north east corner of the church n'awanika ekipande ekyasoose kyadde kisoma Kazimba Mugalu walwa mu nsoolukwe n'ayookerezako n'ebigambo musajja nga Kazimba Mugalu waali awo nga waali Kazimba Mugalu nasooka n'agamba obanda babwe nasooka ne yeesuna nako nga lowooza akyali mu Afrika ali mu kirooto mbuya ku mabbira bamu Afrika ebyo bannaaye owokubiri n'ava eri mu east wing y'echurch naye n'asituka n'ekipande kye nasonga kiraga twakukoowa dda tukwatulire Kazimba Mugalu n'atunula bw'ati n'ayoza ku galubindi ze n'aziggyako bw'ati ndaba bulungi siraba n'azisiimula n'azizzaako bino bya ddala owookusatu kyekimu owookuna owookutaano church neegwamu kye bayita encukwe bannaaye nga bamugambye church neetabuka Kazimba Mugalu waatyo kye baakoze bano head of security waabwe n'akuba ennamba n'agikuba bamwita Disani musajja mukiga yakulira security n'akuba ennamba n'akubira police ejjeetaasa embeera otyo nga batandise okusembera okumusemberera Kazimba mpola mpola ngolo Kazimba ali mu mbeera ki ngali terrified ngali horrified ngali scared nga anxieties pressure sukali bambi musajja wattu olw'ekiganda ne lumwetimba musajja wattu ng'atidde what kakati munange ekyayambye waliwo omusajja amanyiddwa nga Kawungu Eddie
Jackson era y'omu ku abo abakulira committees ezo ezimu eza church naddala ya business elders we batinganga ssako ne beegattagatta okukwatakwata munnange tetuswala bangambe church eyo Bobi Wine gye yalimu kakati eno church kubanga abantu bandibadde beebuuza obusungu buno bonna bwavaawa weeks 2 emabega mwami Kyagulanyi ku lugendo lwaliko oba ku stage aliko mu ggwanga lya America ng'agenda alaba communities z'Abannayuganda abali eyo yaweterayo ku church eno yesebo St Peters Winchester n'agendayo mu kugendayo ojjukira ka video ka training nga ali ne Babi n'abato we bali ne bagenda bali Katuuti mwami Kyagulanyi n'okwogera naye mu omukisa n'ayogera kati mu church eyo weeks 2 mu kumala okubanga ayogera Reverend yennyini Kimera gwe mbadde nkugambye ko wali hostinga church eyo mu kintu ekitaalabwa tikigenda ku happening yamira ensanafu n'ayogera n'agamba inze ebyaddala kubanga that was the time in Uganda Kazimba amaze okukola statement says that was the time ng'omukyala Nakimuli afudde wekalangala Nakimuli nga yali yamala dde okuba ng'ayogera statements nti bannaddiini naddala wano beetuddeko nnyo kubanga protecting our interest obuva mu government kakati Kimera yakozesa opportunity eyo okugamba nti bannange the city part of those people nga abali eyo otyo inze nange ndi ku side y'abantu abanyigirizibwa ebintu ebiruma Abannayuganda wano nga Bobi Wine ali mu church n'ebintu ebiruma Abannayuganda abali ewa katwagala eggwanga lyaffe likyuke era mwami Kyagulanyi sijja kulimba ndi ku side yo yakyogera nakola akajjanani luumu akobuzira yes Reverend Kimera so yo church gye twogerako Kazimba Mugalu gye yabaddemu weeks nga 2 kakati Kazimba Mugalu agenda okugenda mu church nga tamanyi ndowooza musajja wattu yaliwo nti church eyo abantu Abannayuganda abasinga bonna bankyukakyuka bagala eggwanga lyabwe libeere nga likyuka ate ye muntu omu previously yayogera statements nga ali mu Uganda ezagoyinga viral nga zigamba nti buli omu yeefeeko ki yeka n'ekirala mu kaseera ke kamu nga waliwo etteeka eriri mu kukusibwa okuba nga liyita sovereignty bill era omusajja bano 8 abasatu kubbo ku bana bebadde basudde placards ezaki za sovereignty bill ezo n'okwogererako okumugamba nga balina obulumi bwabwe bwe butya nti amateeka agatandika gayitaago agatali mu favors z'abantu nga abakulembeze ab'eddiini ngaabo bali badde basobola okuvaayo okubaako byebuugira osanga oba munnange wanaabawo enkyukakyuka basirika okitegeera kakati mu kaseera ako nga waliwo n'obunkenke obuliwo mu kuyisa bbeeru eyo erabika nga egenda okubanga etagetinga nnyo Bannayuganda bali mu diaspora etagetinga nnyo opposition etagetinga nnyo mwami Kyagulanyi n'ebintu ebifaanaganako weebityo yatuukidde mu kaseera ako era nga Bannayuganda bagamba nti waliwo double standards eziri mu kuplayingibwa bannaddiini ngaabo kuba nkugambye nti asituuka n'ava mu ggwanga erya Uganda n'akola omwetooloolo yes mu foreign countries okubanga anoonya obuyambi kitegeeza nti etteeka lino limukwatako teyalyogeddeko talyogeranga nako ate liri mu kuyisibwa eno likukusibwa okitegeera era bwenabadde ngenda wenatandise okukola research nga njagala kumanya churches zino naddala ezaffe eziri traditional akasente akazibeezaawo kavaawa era kajja katya okubeera nti saawa zino sovereignty bill kyalibadde kibakwatako nnyo the protection of the sovereignty bill kyalibadde kibakwatako nnyo okubeera nga tebakkiriza libeere nga liyita tugenda ku Anglican Church yennyini omukulu gyakulembera Kazimba Mugalu yafunye ebizibu ebyo erina the funding model okuvujjirira engeri gyevujjirirwa otukoma wano mu ggwanga erya Uganda ewaka tumanyi bulungi nnyo engeri churches ezifunamu ssente either wagenda kubeerawo ntambi atwalayo offertory wagenda kubeerawo omuntu atwalayo kiweebwa ekimu eky'ekkumi okitegeera wagenda kubeerawo contributions za Thanksgiving awo wona waliwo okusonda akasente waliwo ne personal pledges abantu zebaginaga abanayinza ettaka ly'egundi ndibawadde waliwo ne fundraising drives ez'enjawulo kati that is domestically engeri gye zifuna ssente naye ssente ezo ntono okubeezaawo establishment y'amachaches gaffe okubanga gatambuza day-to-day activities kakati resolution gundi ey'okubiri ebadde esinga okubanga egayimirizaawo ebadde ya international okugenda bweru foreign eyo nga wali wali kasente bayita foreign oba external funding gyeyabadde era agenze
okubanga afuna kafuna bannayuganda abakoze eki abali eyo oba kitegeera kakati mu ngeri gyali bafunamu kokka sente wano waliwo gye bayita Global Anglican Communion Network kati njagala abantu bategeere ebintu bino olunaku olwaleero okubabuulira foreign funding engeri mechanisms bakozesa sente okubeera nga zijja okuva ebweru church ezo na lwaki etteeka lino ligenda kubeera libasumbuira ddala nti bandibadde bateekako eddoboozi ly'amaanyi nnyo naye akagirike yagamba ntayagala kufiiririra muntu yenna kiyinza okumuliirayo so mbadde nkunoonya ku kyayita Global Anglican Communion Network nga Uganda ng'ensi eri part of that network eyo the Global Anglican Communion era eri mu nsi 165 njagala omuntu ali yaginoonyerezeeko sente zijja zitya tulina ba partner churches muzina ensi 165 abamu nga bali mu ggwanga lya America eyo gye yagenze abalala UK abalala Canada abalala Australia New Zealand n'ensi zifaanaganako weebityo kakati nga mulimu ne mission agencies ezili linked ku churches ezo mu nsi 165 kakati nga Anglican churches zikola structures muzo ebeera nga etambula nga eri global nga kazimba kimukakata okubeera nga akola kinga atapinga mu opportunity ebeere koze eki ebeereze era bategeka conferences ezenjawulo bategeka councils ezenjawulo ne programs ezenjawulo aho wonna kusikaka sente nga kava bweri wa ggwanga biki bye bafandinga ebisabisa sente ezo ezitali wano mu domestically nti oba osibidde ku kimi kya 10 kiyinza okukulya mulimu okutraininga bannaddiini abo kyebata clergy training ezo ne zijja ensaasaanya n'enkozesa yaazo siyinza kugamba ssaawa zino mulimu projects za churches ezenjawulo mulimu ne community programs ezenjawulo kakati ate sente ezo nga tezirina mbalirira poliisi wejja what happened kati poliisi wejja nesooka ebaze ebbali because embeera yabadde egenda kubeera kubona lebe babadde bakuba jeke be batwala be bakola ki yes babatwalidde wakati bana before police kujja bana aba church security ya church yasoso okwekolamu omulimu okuziyiza bano okutuuka kwani ku yeah kakati ne babakwata jukira abadde bakazi nga bebasinga ate church security yabasajja kakati mwe babakutte bakiyita nabugise mufungizi nga n'ekisubi kuliso tekola ki tekuli kulika omukyala gwe bakutte naluwali nakapanka bamuta Gina Gina loza limyaka nga 43 44 mukambwe kati bamukutte nga bamututte bamutwalidde waggulu we bati yeah otyo era yagenze nga awoggana bankutte era ne poliisi bagikubidde poliisi nejja kiyabasoosezaako nti bamukutte azim banka basanyiza mu chachi mu chachi Gina ngali Gina we yagambye nti ono mukumusitula esajja eryamusito yamebagaze erinza okubeera nga yasonsesa omukono awantu awamu kati yena awulira nga repu anti kati ogenda mu ingredients za repu olumu kaso n'obo kozeseza mbone engalo zino mate utofunye lukusi mbu bamukutte bubi nga bamutwala basema kumukwata bubi wokka ne bakozesa n'ebirala nebejjulira ebitannajja tekisoboka weyayogedde Gina muka video wayogera nagaba nange poliisi mulimwe balina kujja ndabira kuki mwe bali kutuuka mbaloopera I've just been raped kati bakankwata kati okay era poliisi bambi we yazze nekakanya embeera ne bagamba mbadde mulina ensonga zammwe n'ekino ekifo kye muli mu ssinzizo kino beera protected bulungi nnyo temulina bikoleramu wadde mulina eddembe lyammwe eryokukola ki eryokwekalakaasa n'ebifo nga bino birina okuba nga bikuumibwa temulina bbaamu nsasagge buki bwe zityo nolw'ensonga eyo mukwate kuwo mugende ewaka mwebake okay tebalinga poliisi za wano munnange kitegeeza ki eri Archbishop wekino Archbishop mawulire si malungi nnyo kubanga ebiseera ebisinga abasajja abo oba abaami abatukiikirira mu ddiini zaffe ewa Katonda kasoluzinga kye bayita legitimacy ne moral authority kiba kiganye ekifaananyi ekyo picture eyo ng'abantu basobola okubanga tebakyakutyamba bakuyisaamu olugaayo so mu Uganda kati nebweru w'eggwanga yiiyo ate ng'ebintu bino bisaasaana nibigenda ne mwene bafunders embadde gambe ne partnership programs abadde agenzeeko ne badonna agencies kisobola omulya biba bigendayo byonna ne bagamba naye ono atali credible kubanga eddiini omulimu gwayo omukulu
obukakkamu obwo you have to exhibit it kati bwe bavuddewo nga embeera gy'olimu yakusikamugwa kunyeenya n'abantu bali badde osumba oba bandi badde okulembera ebiseera ebisinga institutions zingereza eza church ziba zaagala sina kindi obeere ng'obinnyika mu nsuwa toyinza kubeera ng'otambulirako controversies bwezito kiba kigenda kwewanisa abantu emitima n'okudduka okuva mu church ate nga bali mu kubanyweza waliwo splinter groups ezajja ez'amakanisa amalala ezikubanga zibatwala so kati ye bamulumiriza ki bamulumiriza okubeera nti nno munnanfuusi nnyo etteeka era sovereignty naye nga likwata ku church kubanga naye funa obuyambi okuva ebweru w'eggwanga asirise bakutte nalebo jeeke nalebo aposo nalebo nalebo butamanya maanyi ffe twalengera babekulu ngajja luga katwesege tukatumuviire n'ayitawo ne ttiimu ye kati agenda okutuula wali nga nalebo waali nalebo ng'atudde ne alibayi n'asindika Cleberson n'agamba n'amukuba akaama Cleberson n'agamba Rasta agambye va wano tasobola kutuula niyayu nalebo bamanyi what is saying agambye sola vaawo kale mumanyira kya nze apooso omulamba kati munnange nalebo aba akyayimalayo agenda okulaba ng'ali waggulu bw'ati Kobula yamukutte bebe bebe atalina gwakwatako bebe yakola ssente Kobula waliwo omulala awo amutwala nga nabugi simufungize shote yagimazeeko teyagimazeeko yazze backstage yazze erinadde ntudde nga ntambi konze wangi abasajja munange ne bankolawo ebatyo olwokuba nti nina endowooza yange nalebo yamwogerako nalebo musajja naye akola omulimu bwe guti abadde amusojja simanyi nendowooza alina kyeyayogera ekitabasanyusa bannaye yandibikiri yalinze n'agamba wanjogerako kino kati ekituufu kyeki obudde mbu tebubaawo muddala mu shozi bwe zityo omuntu omusulamuko n'omusawuka naye ffe bebekulu twamulaba nga azze tugamba why wali wakave wa gravity because you have to exhibit what we call gravity baba intelligence so we knew the man mwa bali wa gravity kituufu situ abanja zaddala kweli abanja naye yayogera ebigambo biyitirivu bannaye yayitira ebigambo biyitirivu Rasta yabifuna we obunyiivu bwe baliko banyigira byogedde ne banyigira akyazise ne banyigira birabye ne banyigira biproduce ne banyigira ata birabye kati banyigira waaki tolaba butwa naye tunalaba gye binaggwera ebyabo naye show yabeeka yonge yabeeka yabadde etya maiden concert yabadde nnungi yabadde awo ku Ndere Center saawa zagenza okubeera nga 12 nga parking zijjudde zonna nga abantu bazze mangu parking ya Ndere nga nnene nga tunawe tuparkinga mmotoka yes so it was a filled up concert production yabadde mulungi nnyo choice of MCs nalabyeko Dagi Nice yabadde yagugadde Dagi mulungi ne bakola sets zaabwe zabadde sets ndozanga nnya kuzimu kwemu ku set nga bakuba bokka nga abeka babulijjo set ey'okubiri ne batandika okuintroduce nga acts ez'enjawulo waliwo set gye bakoze yasinze okunyumira ye set ya Maurice Chirya ne Pages abeka Bano limba le bayimbye bombi. Nga Maurice Chirya nenga awamu ono parts. Nga bali ku stage bombi ne balukuba. Okitegeera but abamu ku balala babaddeyo Epasi yaze n'akikuba, Henry Tiga n'akikuba, Mike Yazigidi yagaddewo. Zigidi. Kent and Flosso bakubye. Kent and Flosso bakyaliyo. Mami bebe kulu yennyini yaze n'akuba. Badde ndodo balaba. Gye bali. Bebe yakubye. Yes, n'akuba. Abalala abasinze okunyumisa ndowooza yabadde Joanita Kawalya. Kawalya. Rachel Magola. Bakubye. I think Rachel Magola had the best performance on the night. Are you sure? Yes. Rachel Magola yagenze n'atukuba Obangayina. Abantu abadde bafuna. Bulijjo bakkirizibwa okuba nga tebalina afirigo. Bagenda ne bakyalirako ku bayimbi abalala. Badde simanyi. N'atukubira oluyimba lwa Obangayina ne luno lwa Kadodi. Lugenda lwa Kadodi luli. Mayoba embali amoka irere olwo ono olala lumu so shokutwaliza mbambi everything was on point. It was their first time okustaginga gundi eyo naye bafunye abantu n'okusinga any artist ayinza okujja neyeyimba one kimutuga artist enaku zino bivulu bya tola kati abajjuza nti Etania yajja najjuza si traditional artist abeka babo bajjuza si ba traditional si ba orthodox they sing covers obokitegeera
but nabera nga bakuba kiraga side yen nti ekintu kibalina okukitereezaamu terige babadde free ticket babadde bantu benyini nga basasudde okitegeera nebifaanana nefefe busi yazze bambi okitegedde abawerekerako kati abeeka we baba nga badda mu nnyimba z'abantu nga basobola oyita abantu ng'omuyimbi ayimbye ezizo tosobola yita abantu kitegeeza gye tulaga naye tosobola ziyimba live awo gye tulaga walala tax vibes bamulabye kakati ne challenge were ya live okyogeddeko live kakati awo we tulaga wafunda kati babeeka bandi beeyubudde ate stage eddakaawo tugatandika okufulumya ennyimba zaffe tulina album ka EP okuli kali akayimba abeeka bagambe bagenda tandika kati ndi mu EP yawo eri kati ku level ey'okubiri nga nze strategic gundi waabwe agala kubatwala France bafunire studio babireke emyezi ng'esatu batukomyewo nga tulina te full album tukubeza abantu nga promoting ne finance bafunye oba senti ali buy ye promoter tali azamanya yeka mu Uganda kweli yes uptown azawe teyakubye azawe samulabi namulengeddeko naye teyayimbye mpozi nga nazza amaliriza bambi ne Spice nawulidde mwali mu Spice sidayana kiri kitya ice wali yazze ndoza tusomna ku lwajje naye kintu sinna kitegeera anyway Duke ya kirimu wa who's olaba Duke tali mu kintu man there is a problem sinna kitegeera bulungi ate cha this weekend wakitegedde cha this weekend okukiwulira tukiwulira because tuli mu mawulire naye omuntu ono agenda erugogo omutwalo bannaye kubanga lugogo giraba obuzibu bwayo bwerina olina okukotoona omuntu ono asookerwa akayinza okuwaayo omutwalo gw'abantu wabula baba n'ogattazaako bano aba economy yawaggula abantu nga 8 sinna kitegeera wandegeya gyali banza n'omutegeera nti Spice I don't think even her brand resonating n'abantu bawansi eyo kutegeera I really don't think so but ye ng'omuyimbi w'amaanyi nnyo akuba show za wano zakyuka omuntu aleeta omuyimbi naye nga gwe tomanyi bintu bye gwe n'omusaasira bambi gwe nolowooza nti kigenda mmulya nga munaye naye ng'alina ebirala tulina badobbi bangi wano mu ndongo kyasaasira nnyo omuntu nga sinaba kumanya kiri behind oyinza ogamba tajja kola naye ng'olya yamuleese yamaze dde okukola naye nga vibe mu bantu mweri teriimu sijja kulimba sakozi ebulamu si ku bulamu teriimu nate luli kyali kipiikinze ne bakisazaamu ogwo ogwasooka kati saawa zinazze alina kubeera kunoonya aba Frank Ntambi w'Enbalukeza ate alina so bwe kityo kitambula ndowooza Joshua Baraka yaleseewo Joshua Baraka mbu yabinyise mu nsuwa but now that is the professional way to go. Yes, you have a contract with the management here. Negwako, you renew, or you extend, then olaba nga tekisoboka naye ng'ogihonarinze eweddeko osobola okusalawo you move on. Era siraba abantu lwaki bali mu kunenya Joshua Baraka mbalaba ku X kati oyo atandise okugwa agenze omanyi munnange beepanka nnyo gundi yava ku ono yagira bw'ati but ebintu ebyo abayimbi naddala mu professional world balina baga bazanyi ba mupiira. Today you are in Man United, they've given you a 4-year contract biganye bakutunze nze nandisuubidde nti Lobster bwe biba nga si bya ssente tibabadde bamubba oba biki because kampu yaabwe tennatuwa mawulire naye gensakayo galaga nti tebyabadde bya ssente Joshua Baraka yasooka n'asayininga emyaka 3 ne giggwako n'alinewing emyaka emeka 2 mu May nga first yabadde alina okukola ki okulinewinga contract ne bamuyita n'agira n'abuzaabuza paka yabagambye n'abatuuza n'abagamba sigenda kola ki sina bad blood nammwe buli omu akwatagage okitegeera naye nze nandisuubidde nti Lobster ne Sese Nation bwe baba nga babadde bakola bubi oba nga balina we babadde batannaba mutwala ye wabadde ayagala because omuyimbi naye asobola obeera n'ekirooto kye ng'alaba mwe Africa yesa agikavalinze naye nga mulemereddwa okumususa ensalo zaki nze nandisuubidde nti Sese Nation ne Lobster tobagoba oyongera ku ttiimu ekwongerayo ku ddaala lyokola ki because bw'otema lino eddaala kale tugeze nti badde bamutambuza Africa yonna ate n'olijjawo kitegeeza Lobster ne Sese Nation balina contacts ze weetaaga ate ze batayinza kukola ki ate wali wogenze okakasa mbu bote bazirina contact anti bazirina naye anti ozimba ebintu bibiri
lino lyotemye olino lizaawo ate omale onoonye ne liri erikutwala wali so kyandibadde kirungi ti oba obadde okola ne Duke n'omutegeeza n'omugamba Duke oganye okuntwala e Nigeria naye Duke obusobozi buganye tukigezeseza emyaka 5 tukolebe tutugatteko Frank Antambi ku tiimu tuleme kutema butemi Duke tutandike buto ng'okiraba otya challenge eyinza okubeeraawo abaganda balina olugamba nti ekisugula ennyana kiva mu kibeere kati kiyinza okubeera nga ekibeere kijjudde gyali kubamu kubukwakulizo nti eri weetemeyo yonna twagala oli mulamba twagala fresh twagala yes tutandike tukutegeka amaanyi gonna naye nga toliiko attachment eno ate waliwo ka percentage akalina okukkirira eno okitegeera nga communication yavudde mu bali abamusigudde because I believe tewaliwo mbeera yonna Joshua we yali ekutudde ku bano nga talina kiddako tekiriiwo okuba nga tewali kubanga nze nange badde njogera nabo management ye they've been smooth people tebamudyaza amaanyiza they've been very professional bali badde continuing but I believe yenna ali emabega wa Joshua okumupaaza ali ready alina okubanga ali ready 101% nga yamugambira omugamba nti contract weggwerako don't renew ntekingira and I'm willing to give you ABCD. I'm willing okujja kweno level okuteeka kweno. Joshua is traveling, he has made contacts, he has gone in engagements and meetings. One of those which I think maybe even the potential jalina talent jalina alina okubeeranga bangi abamu ayinze. Probably even getting a major record label, a major maybe nga temwagala ko bano eba tayagala ebiseera ebisinga nga yeyagala nti tubala major record labels ezimu ziba zikola contracts. Option number 1 okubuying out your contract yeno twalinga toliko kintu tolinamu obo kitegeera but yes I understand nti omuntu gobo buildings naye wali badde ogenda naye but then nkuzayo ku kiri kyenagambye kyenagamba luli we have to treat music as a business kyaliko business kituuka ekiseera sakozi n'ogamba ugundi yabadde supply nga tetukyadde watukoledde emyaka 10 naye tokimanyi nti wano waliwo amatatu agazannyibwa mu industry ya wano tukube tukugjewo naye nga tusoose kutema bano abakubaddemu kituufu ekyo nakyo weekiri kituufu but ebiseera ebisinga omuyimbi omanyi Joshua alwaniddwa nnyo Joshua nga yakuba oluyimba luli olwa Nana baby sagala kubyogera wano but waliwo record label yali emwesimbyemu yagala musayininga eya wano mu mutima kye eya wano naye nga mu kumusayininga kumukakkanya okitegeera kubanga bali amaze okusayininga y'omuyimbi awo era nga mulenzi era nga bagiddemu styles ezimu oba okitegeera kakati yes emizanyo gibeeramu tojjukira n'omuzanyo gwa Chosen Becky abali bagala okumusayininga naye nga bagala kumuttiraawo nga waliwo omuyimbi gwe bagamba agwagenda okusaanikira because of so kimanyi obulipo obwo baddenga mu game yabubaze I believe yabubaze bubala I believe yabubaze Joshua but nze nzirayo wali wegambe sakozi because ekya Joshua the story is different from Shibaz and Jeff abitute mu court nga waliwo ebitakkanyizibwako naye wano tewali court tewali because buli kimu kyakkanyizibwako situation ya Spice Diana ne nani Roger yajjanga nga mulimu okusuka omugwa because contract teyali nnambulukufu and so to other artists kati Joshua has been a blueprint okubalaga how business should be done olaba contract ya Michael Jackson iji yava Epic najjanga alinya paka yagenda mu was it Sony or Universal one of those music watu walina okutambula nga professional y'omupiira weeri today you in Man United Madrid agenda kujjanga ekwagala encha Madrid yajjanga na Cristiano Ronaldo mu 2009 tetwagamba ate manango bana gotajja mu Sporting Lisbon tumuzimba nasikira Beckham tumwadde brand contract yali weeri nenga omwana agamba imba ko edemba koledde let me move on ngende ku Santiago Bernabeu muleeto omulana atandikirawo ne music nze mu kulowooza okwange twali mu treat nze nga business endala yonna nti you get in contract with someone contract weggwako obola banga mulemereddwa and sometimes ensonga lume zitwaza abantu kali ngenda ku examples zo mu mupiira waliwo omuntu agenda kati kibadde kya sente naye nga alaba achivinze nnyo ayagala challenge ndala okitegeanga kaneyongere Robin Van Persie nava ku Arsenal najja ku United naye era ne Joshua aberekiria bwaba yayawukanya ne bano tutegere booking weziyita kuba kati nze munoonya ampe drop ye Canada nonya manager wa Etania kati situmanyi gye tukwatagana wokubira Rob Stacey muteziriko gundi talabika okitegeera kati Joshua Baraka nawe ogenda kweteeka mu problem nga tetukufuna ate nga booking zezimu zikuyiteko
obanga neziwandifunye nga zibeera blocked. Tugenda bikiriyaling. I have a meeting with him on Thursday. Njagala kuba ku team. Joshua Baraka? I want to be part of that family. That is family. Okay. Yes. So kye tugamba naye nga abantu be Canada Joshua Baraka yagenda kubaawo. Eddie. Nga 2 June agenda beera Toronto. Abantu be Toronto mubeere ready. Figo Band yegenda beera London nga 25 May. Bwekiti ekintu bwekiri awo. Era nga temuna kubeera nga mugiramu munno wakiye ekyakugamba nti tulina emitwalo 3 egya Uganda ogenda kubeera olaba firimu zenjogere mba villages ba Uganda. Waloka firimu kenjagala gundi olabe ddyo ku mwesigwa bakayita Venganza. Venganza. Jagala ogenda okalabe kajja kunyumira nnyo ka video junior yakataddeyo. Ate gwe sakozigira ba protector. Ejja kukolera nnyo. Eri kuki? Protector mpya bajitaddeyo. Mpya eno bajitaddeyo yesterday. Trevor laba they will kill you. Bajja kutta Trevor. Kalabi, they will kill you. Sako of course in a film. How to kill, they will kill you. They will kill you. How to kill Kokalabi. How to kill Kagu. Yes. Then you alone film when Alajibaita, it could happen to you. It could happen to you. Chinzo kutuukako. Gwe muyimbi omulala ng'osekera Joshua Baraka. So, mugenda ku munno watch, mulebe film zinga zino, sako of course n'endala ez'enjawulo mu ba VJs ba Uganda. VJ Emmy Man on Fire kaseri kano kamaanyi nnyo. Yakakoze kalina ebitundu bina naye nga kache. So ne VJ Uliyo naye gyali Jingo Shauka ni Tom Jovan n'abalala bane mugende ku munno watch tuleta films ezibeera empya ne films ezibeera enkadde nga zakusiza kuyitako tuzikomya mu kifaananyi nga kirungi nnyo. So gwalina essimu yo osobola okulaba munno watch ngogeze downloading application yo gwali ewaka ng'olina smart TV osobola okugenda no downloading application mu abalina Android TV ne TVs of course endala gwaba tajirina smart TV osobola casting ekifaananyi ne kigenda kuli oba site osobola okugenda ku TV yo kasebera nge browsing nga n'ogenda mu web web browser yo notekamu www.munowatch.com oba web@munowatch.com nenga yo kucha film yamala dokubeera nga yekansiza ddala bannaffe abalala beba Job Giant yakugamba nti nno ku mitwalo Job Giant yagamba nti gwe mutimbagano gwosobola okugendako gwanoonya omulimu saako naawe agulina okugendako bulungi nnyo okugendako omanya nti emikisa gyo gyerukidde ddala kubanga bannaffe abateekayo emirimu nabo abayiga abakozi baba bataddeyo dda kati wogendako ojja kubeera nga buli kimu kikwanguyira bulungi nnyo. So visiting a platform yaffe eyo www.jobgiant.ug, signing up as a candidate, completing a profile yo, obrowsing mu mirimu oba kye tuyita job list, then osubmitting application yo bulungi nnyo ku hr@jobgiant.net oba kuba ku namba 0749 052 000 oba 0747 82 ojja kubeeranga ekintu kikwasaganya ku mirimu egiri mu ggwanga Uganda saako n'ebweru ew'eggwanga mu nsi zonna. Bannaffe aba Biva Organic and Natural Health Products Dr. Richard Senjobe yakyakugamba nti gyali okubanga akujjanjaba ku ndwadde eziyinza okuba nga zikusumbuwa wabula ng'ekyenjawulo ye ajjanjabisa butonde ku buli bulwadde bwonna bw'oyinza okubeera ng'otutteyo obuyitirivu ennyo oba sukaali, pressure, ndwadde z'abakulu, magumba, kibumba n'obulwadde ng'omusujja, ebifuba, ssenyiga, ensonga ez'omu kisenge z'abaami n'abakyala kuba ku namba 0752602427 embeera ebeere ng'etambulira ddala bulungi. N'abasembayo be bannaffe aba Apple Studios bano bo nga bakugamba nti gwayagala okubeera ng'osomera ddala ku AI obeere ng'omutegeera ate ng'osobola okumugyamu akasente bateeseteese artificial intelligence master classes ate nga bagaba ne computer lessons ez'obwereere. So kuba ku namba 0772663018 ojja kubeera nga bakuyambira ddala obeere nga AI ono osobola okumugyamuko kasente ku mulimu gwonna gw'okola oba n'ogumprovinga obadde osaasanya sente nnyingi ng'okendeeza obeera ng'oyize skills zino mu kintu kino ekiri mu kutambuza ensi. Basangibwa side zaawo erungujja basobola okukuwa free classes oba ne bajja ewo mu mbeera eyo weekubira ku namba ey'essimu. Alright, so bwekityo bwe kiri ekintu bwekityo bwe kibadde tetugenda kusukkawo awo tuba tutandise week eba etandise nenga Duke gyali alina TikTok esinga okutambula mu Uganda okubaako ayita abasajja be andeeta alina gayi ebintu bye bibeera bya comparison n'akuteeka mu bizibu NBS ne NTV taleetangako n'akuleetera ebizibu n'otuuka omuntu omukozi wa radio wa TVM yakolesaawo omwenda n'akutunuulira bubi nogaa kiki kino olwo after 5 10 n'akukyawa oyo nga yabireese kumbuuza ate nze njogera mazima nengamba eno sheeveewo ate kati ne bakutunuulira n'ogamba kiki oyo Duke mwesigwa era ngenda muteekaawo ndabe nga tujja kuddamu kukola nga tukomparinga abantu. Alright, tulabagana next time.